nzira waka kusanga family Mr. Eli, the ambassador of Denmark, Mr. Sentongo, Honorable Okelo Lyema, the Speaker of the Parliament of Uganda, Honorable Rebecca Kadaga, na mama Bubaka Nabula era webale nnyo webalire ddala bannange mwenna buli mu kiti kyalina kya contributinze ku mbeera eno gye mbaddemu kubanga ebintu byadde biconfusinga era singa wadde mbadde ne Royo omulungi ng'ate nange mbadde nasoma amateeka nga ngezaako okwedifendinga naye era byandibadde biremesebwa singa mbadde siinaako bantu bafollowinga okuva emabega naye nga bannaye nsiima nnyo naye ate nkonde muninga nnyo abo abantu abakozesa offices zaabwe mu bukyamu ne bakola ebintu okulumya bannayuganda ne muleeta confusion mu ministry eza Uganda ne batandika okubanga nga bambi nabo batandika okutambula okudde eno nga tebamanyi kintu kye kiva banange mutereze emirimu gyammwe muleke kuvumaganya ggwanga lyaffe kubanga abakozi bagezaako kukola ebintu ebituufu so bannange nzija Uganda era nze nkimanyi Uganda ngintukira mu ntalo sijja kusirika nga bwe mulowooza nti mubadde mwansirisa sisobola kusirika nina okujjayo eddoboozi okutuuka abakulu ababasinga bwe banaabategeera ne bamanya kiki kyemukola ne bamanya ne biki bye mukozesa offices zammwe mu bukyamu era nebaza bannange ababadde banwanirako okugeza okugamba okulagira ddala nga okusingira ddala nga Ministry of Foreign Affairs abannaye mufubye nnyo mulwanyi nnyo okuva lumawuli omulanga gwange mbadde mufollowing ensonga zino nga mbalaba Nalongo nkulabye naawe kooli bannange mwenna mwebale buli omu mu kiti kye mwenna mbalengera ab'emikwano mbagala nnyo kino kyenvuddemu kyemponye kati step eddako ya claiming remedies oba damages atera nga bagenda kuzimpa naye eki kyandibadde kikulu nnyo naye ekisinga okunuma okuba nti omuntu asobola okuwaako obujulizi yandibadde akudifendinga omuntu nakuwaako obujulizi nga tamanyi naki kyawaako obujulizi naye nga byawaako byonna obujulizi bya kisiru bya busiru kale kinnumye nnyo era kimpadde ekyokuyiga kingi kati era nina okujjaawo nemba nga nkola ki nga bwe mumanyi nze sisirika kubanga sijja kuddaawo nsirike ku mbeera eriwo tulina okulwanira ewamu okulaba nti tusobola ovinga problemu eno problemu teva ku mukulembeze wa ggwanga nedda eva ku abo be bawa offices ne muzikozesa mu bukyamu bantu mwe muli babi nnyo muli bakyamu era tulina okulwana nammwe mu mbeera yonna okulaba nga tutereeza ebyagaana ebiremye ebisobye nze sisirika nti mumanyi kati era ntandika olutalo lwange lutandikiddewo olwaleero era ndulanga tujja kutambula mpola okutuuka bwe tunaatuuka kwasembayo tumunyonyola ekintu kino amannya ngalina kubanga empapula nzirina wano oba muninda ku kisaawe muninde naye ate era simujja kusobola olw'ensonga nti ne ku kisaawe ate nange ninawo abakulu abategeera ensonga zange ababadde babifollowinga abanindiridde okubawa ripooti so awo simanyi kye mugenda kukola wabula tujja kulwana kyonna ekinaabawo kijja kubaawo naye nga sijja kusirika naye nga nsanyuse nnyo bannange okuba nga mbasanze abalwadde mbasaasira nammwe kugamba abali obulungi mwebale kuba bulungi ate nenjogerako n'eri abaki banaye n'ebyokwogera sirina nnyo bingi kubanga ndowooza nina kumala kutuula wansi nensooka nentegeera ekigenda mu maaso bulungi nensooka nembabulira ebintu nga mbisengeze bulungi oba ssanyire nina nga lingi simanyi naye nga
mwebale nnyo okuba wamu nange era nga bannange mbaagala nnyo naye nga omukyala Honorable Rebecca Kadaga mwebaza nnyo Minister for Foreign Affairs, State Minister for Foreign Affairs, Honorable Okere Olyema, Mr. Sentongo Charles, Ambassador of Denmark, Mr. Eli, oyo nno yabaddewo yeyandetera ne lawyer gwe tukolaganye naye ne tubanga amateeka tugatafuta ffenna. Omanyi nze nasoma amateeka, mbadde nasoma amateeka ebbanga limaze mu kkomera siryonoonye kubanga nze mmanyi nti in every crisis there is an opportunity. Kino nakitwala nga opportunity ebbanga limaze mu kkomera okubanga njiga amateeka n'okuyiga olulimi lwa Spanish. I speak Spanish very well. Hablo español muy bien. Speak very well Spanish. So kati nembanga at least ebbanga lyemaze nti si ebiseera byange sibimaze nti mbadde kwekubagiza nedda. Mbadde nsoma amateeka nakulaba nga nsobola okubaako n'ebyenjiga bye mbadde siina mu mutwe. Naye nga mbaagala nnyo bannange. Eddwaliro lyaffe ligenda kutandika okutambula ku supiidi ey'ekizungirizi. Eddwaliro ligenda kutandika okutambula ku supiidi ey'ekizungirizi. Bakola ebintu bingi, ngenda kukola ka video mbannyonnyole. In fact sigenda kukola video, ngenda kukola press conference nga natuka Uganda mbannyonnyole ABCD byonna ebyaliwo. Nebaza omwami gwe bayita Tamale Mirundi. Mbadde nfollowinga bu video bwo mbulabye kati. Naye Tamale Mirundi weebale nnyo mukulu wange. Wategeera abasajja abo n'obategeera obubbi bwabwe. Kati kanzije nkuyambeko tubaanike. N'obategeera obubbi bwabwe. Bakoze ebintu baagala banyage. Naye ng'obbaani bamafiya, nze ndi mafioso. So li bw'aba mafiya, nze ndi mafioso. Kati kiba kitegeeza mbamba singako eddaala. Bakoze ekintu abo bennyini no be bavumaganya gavumenti simbi, fe gavumenti yaffe simbi. Era muzeeyi mwebaza nnyo, akoze omulimu gw'amaanyi nnyo kubanga abadde mwaba abasajja modolo eyo ng'abafuga. Naye kati ekintu kye balina ate bamulwanyisiza muli abalabe bali muli mu system. Simanyi kizibu ekyo bwe tugenda kukikola, naye nga tufa emisaayi emito tugenda kusitukirawo, tugenda balwanyisa. Tuyina kweyagalira mu ddembe lye tulina ne tulwanyisa abo abalabe. Oba okitegeera kubanga sitwagala mivuyo mu mbeera kube bateekawo embeera yonna gye mulaba teva ku bukulembeze, no, eva kwabo abakyama bali mu system. Era banaye mbabuulira mulina okuba abeegendereza ku mbwezo. Oba okitegeera simanya bulooya buno bulooya bubusipi obutasoma amateeka obukola endagaano. Bwefula mbu buli international, simanya buno babuyita bubusipi modolo bu. Tuyina okubakolako. So nsituka kati ngenda Uganda. Amwe senior citizen bwe mbanga ntuse Uganda. Yo government simbi ba mafias. Era tuyina okuyambako muzeeyi mu kintu ekyo ky'aba mafia. Bo tuyina bakolako. Bavubuka bannange muve mweye embeera ey'okkaabe ey'okwekubagiza, musitukire wamu, mwerwaneko nga mukola ku bamafiya. Abamafiya bali mu system. Babawa ebifo ne badda mu system, naye nga abakulu bo tebamanyi bye bakola. Kati bo bakola bavumaganya gavumenti. Nenze ntambudde mu nsi wano Sweden nawo we mulaba wano wendi. Amateeka gaawo prosecutor abanaamaanyi mangi nnyo. Nti olaba nti omuntu bakusiba emyaka 2 nga tonnaba kugenda mu court kuwoza musango. Ekintu ekitali Uganda. Why? Kubanga Uganda tuyina emirembe. Kubanga Uganda tuyina system entuufu. Okitegeera naye embeera eriwo nti olaba ne wano Sweden nti mbadde mukomera for almost 2 years. Kati lwakuba nti bo bano bagagga nti bwe bakukozesa bwe bakola k'ekikyamu nga kino bakuwa remedies bakusasulira. Era bagenda kusasulira sente mpitirivu okunsasulira byonna ebibaddewo. Naye nga
ekyenyo bagamba nti tulina okwenyumiriza mu ggwanga lyaffe nga bwe liri ne watabaawo mbeera kubanga embeera yonna eyinza okubeerawo ate eyonoona bwonoonyi eno embeera yo nnungi gavumenti simbi naye bamafiya oba okitegeera bamafiya bangi nnyo ate abakulu tebabategeera babawa office ne bakozesa office mu byekiyaaye nze bamprofilinga buprofilinzi ne bateekayo profilo yange ne bateekayo profilo yange ne banteeka ku international wanted international naye nga ddala mbutuufu natuukawo ne Sweden ne babibuuza prosecutor mu kooti n'agamba mbuye tabiteekangayo bwe nzijjayo empapula z'e Dubai nga ddala kituufu mbadde ku international wanted kati ani aba yanteekayo bategeera nti kale basindika kye bayita inquiry e Uganda nga ba inquiringa okunze baagala kumanya SK Mbuga yaani ebintu bwe bityo bamafia bawola ba inquiry bo badda mu creatinga something ne ba creatinga something else ne banteeka ku international arrest ne banteeka ku wanted international. So this is the thing kyenno bagamba nti muyina okutegeera system nga bwetambula baleke basiriwaza baleke bajja kumulamwa temuva kumulamwa kubanga we muva kumulamwa eggwanga lyaffe ligenda kwonooneka muyina kulwanyisa aba basirwa abali mu system abo abali munda ne babasunsulamu kubanga nga mukulembeze muzeeyi akyayina amaanyi n'abasunsulamu n'agenda nga abasunsulamu naye kasita kati bo bamulwanyisiza muli munda mwirwa kuba mubate mubitegeera kati mwe mukyawa buyinza naye ngo buyinza si bubi Uganda yaffe erimu amateeka bayiteteeka erimu kye bayiteteeka kubanga singa nze nali Uganda tebandinsiba emyaka 2 nga siwozibwanga naye bakusiba emyaka 2 nga bakusibidde bwereere kiba kitegeeza singa nalinga omuntu omugonvugonvu oba omuntu eyennyamira singa nafiira mu kkomera okitegeera naye kkomera saafiiriddeyo olw'ensonga nti namanya nentegeera nti wano ndiringa n'abamafiya nange ate ndi mafiya nina kuba mafiyoso nemba nga mbasingako era kikyansomya n'amateeka ndi wakabi nnyo mu mateeka era mwe bulooya mwe simanya bwani simanya bumpanga simanya bwani mwembwa mmwe nzijja Uganda mwatankula olutalo lwe mutasobola kulwana ekyo nkibabuulira temusobola kulwana ngenda bayuzayuza mu mateeka ate ngenda bayuzayuza mu mateeka naawe prosecutor simanya international biki osindika otya ebintu ddala ng'ebintu omanyi procedure kubanga we bakuweera ekifo ekya international simanya biki nti akulya international relationship biki nga toyina na procedure tomanyi bw'oyinza kugoberera procedures. Judicial assistance webeze mu ggwanga ina kuyita mu diplomatic channels those are the proper channels whereby Uganda tuyina Ministry of Justice bwe tubanga tuyina Ministry of Justice kiba kitegeeza nti wali oyina okuyisa ebintu Ministry of Justice ne kuwa authority nga gwe prosecutor nobeera ngo osindika byonna ebipapula bye wasindika eno naye ng'obisindika kwani osiba omwana w'abandi afiire mu kkomera wali oyagala nfe wali oyagala nkole ki nzijja ngenda bambala mwenna oba mukola ki nze bampita SK Mbuga mwali temusobola kunsirisa okitegeera gavumenti yaffe simbi ssebo gwayogera nti gavumenti mbi ekyo kijje kunze nze nkugamba through experience gavumenti simbi naye abamafiya be bakyamu abamafiya bakyamu mu Uganda tuyina eddembe tutambula obudde bwonna bwe twagala tukola ebintu byonna bye twagala tujoganga bwe twagala nze mbadde mu nsi ez'enjawulo oba okitegeera mbadde mu nsi ez'enjawulo bansibire Dubai emyaka emeka mwaka mulamba nga sigenze mu kooti oba okitegeera Dubai tosobola kwogera kintu nga wenjogera kati ku social media nenjogera bampityawo bankwata bansiba mayisa oba okitegeera kabe wane Sweden wennyini wetuli wano oba okitegeera prosecutor ayina obuyinza obukusiba mu kooti obukusiba okuteeka mu detention n'amala ebbanga lyonna lyayagala oba myaka 2 nga tanaba kuteeka musango mu kooti naye olw'okuba nti nali nasoma amateeka oba okitegeera omulamuzi yawoninga prosecutor n'amugamba nti gwe prosecutor oyina okufayiringa gundi
oyina okuleeta accusation zone omusajja n'ofayiringa case yo obutasukka lunaku bwe lutyo olw'okuba amateeka ge ganyamba awo nali mmanyi nga nedefendi nga nze neekoledde formal defense ku musango gwange nkoze 70% okuba nga nfuluma kuba nze neekoledde formal defense material defense lawyer wange n'abikola bisigadde naye nga kyenjagala obbagamba mukwataganire wamu ne gavumenti bannange temuteeta butabanguko munnanka mulwanyise obwo obuyaaye eddoboozi lyammwe omukulembeze ajja ddiwulira mumuyambeko buyambi asobole okuba nga asobola okutereeza ekintu ekikola ki ekiremye nze byendabye bingi nze mbadde mukomera bankolako lipooti wano nga ndi Dubai nga honorable speaker Rebecca Kadaga amaze okuyisa amaze okusamoninga minister of foreign affairs ne bakola lipooti nga bw'osoma lipooti eri ogamba ono gaya afiiridde mu kkomera era abasinga baali bamanyi ngenda kufiira mu kkomera bankolako lipooti nga nzibu nnyo ne bagiwa nga baagala okuteekawo embeera bataddewo embeera mugiraba I have been judged nze natuuka wano Sweden nga Uganda waliyo inquiry oyo omukyala ne bamukwata nga ne Sweden temanyi nti bamukutte nga bamukwatira ku misango gye Sweden baani abamukwata abo baani abalina obuyinza obwamukwata nga tewaali any arrest warrant for her okitegeera ebintu bingi nnyo ebitambudde mu ggwanga naye abantu tulina obbalwanyisa oba munaakola kyo oba munaakola nze sisobola kusirika sisobola kulaba bintu bwe biti byononese n'ensirika nze nagamba nti mumanyi nze ntandikirawo entalo zange kati nzija Uganda abeekweka mwekweke bwe muba mugamba nti nze sitya asasini ndaba wano waliwo abagamba mbu nti sibatya abamafia naawe kati be bantonda katonda yantonda nze ani amanyi lwalifa naye nga tulina okulwanira eggwanga lyaffe muve mu bino simanya opposition simanya biki eggwanga lyaffe lirina emirembe mulina kucelebratinga bucelebratinz mirembe gye mubadde mufuna mu ggwanga mugye mulina mu ggwanga so sikwagala ate kutabangula mirembe giri mu ggwanga okitegeera this is SK the true SK anzemba bagambe ebigambo bino ate njagala mubitegeere okay thank you so much ndi munyonyi olaba bansiba naye sente nkyayina ate era n'emirimu nkyagikola ate njija Uganda kulwana nammwe bayayi zizo business zentuulamu era ebintu bigenda maaso n'odubira bino byonna ebifo byange kyanga omu kati mwe bamafiya abawulira obubi abaali baagala okunziba kati kamulumwe ntudde mundaba kambalage boarding pass mungamba jangu mu kimpooze sobola kujja mu kimpooze twakinzira mu kimpooze mwe mwampa ebigambo byenjogera mwe mwampa omukka gwenjogera oba mwe muninako obuyinza mulinganga n'embwa nze nino okukola ki nino balwanyisa maani stole ki member halo kiki ekiriwo yes baba ndi ku live ndi mukulangira bimafia bino ebibbi ebyagala okusuula eggwanga lyaffe mu mbeera embi ebitaddewo embeera ndi ku live nze ndi na munyonyi ntudde genda ku live ojja kundaba nze na cheki nze ntudde mu nnyonyi naye obuloya obusipi obukola endagaano obwasoma amateeka akakola endagaano g'ebibanja anti bye bumanyi golooza bulina kye bumanyi bubanya amateeka tebumanyi mateeka era ngenda busibira mu mateeka nzija Uganda ngenda baggulako emisango mwembwa mmwe ngenda baggulako emisango kati bwe mukakaza nti Uganda erina amateeka Esikembuga agenda kujja suing prosecution mukakase nti Uganda erina amateeka Esikembuga agenda kujja agire akoleki avunane buloyo mugenda okakasa nti Museveni yaleeta eddembe Uganda mugenda okakasa nti emirembe weegiri ngenda baggulako emisango ate bennyini beesibe bo bennyini kubanga mmanyi amateeka ge baamenya nga basindika ebintu eno bye basindika nga manyi eteeka gundi ffe tulina extradition treaty na Sweden oba na Dubai naye bakozesa
bakozesa untoko bagiyita United Nations kigundi kya untoko kikirizibwa okusharinga judicial assistance naye any assistance eyina kuyita into proper channel which is a diplomatic channel whereby Uganda government nga yo sikatale Uganda ngensi eyina kyebayita a government system nnungi nti waliwo Ministry of Justice waliwo Ministry of Foreign Affairs tuyina ne Director of Protocol Uganda nti ebintu bituukira kuye oba okitegeera bitukira bwe bijja bwe bitne bituukira n'agenda nti Ministry of Justice n'abitwalayo naye gw'ogamba otya nti prosecutor gwe ojjawa obuyinza obusindika obusharinga number no sharing enamba ne prosecutor weno n'abireta mu kooti namutuusa ku kisenge gwe kyobadde otamanyi nali mu kooti olw'okuba mmanyi amateeka ne mutuusa ku kisenge ne mugamba ebyo bijjawa ng'alina okulaga gy'abijja ekkooti ya wano terimba ne mutuusa ku kisenge n'aleeta message zonna eza WhatsApp n'aleeta communication zo zonna ebintu ebyekisirusiru amabaluwa mugazi gye mu kooti segaliiko stamp tegaliiko seal Ministry of Foreign Affairs teyina kyemanyi obisindikanga gwe omuntu kale gwe omuntu osindikira otya ebipapula n'osindika senior n'osindikira epapula okutokyalinga senior citizen w'eggwanga kati nze ngambuga mbadde nkozesa abantu 1,300 nga abantu bangi babenefitinga ku sente zange nze njija sente ebweru nga situnzeeyo mwanyi nenzireta mu ggwanga nenzija sente ebweru nga situnzeeyo mwanyi situnzeeyo kisina kyenfulumiza ggwanga naye nze nyingiza buyingiza Uganda is just a dumping place for me kuleta kulaakulanya kati ate gwe noddira omuntu omu abadde alabirira abantu 10,000 bimeka baabo bendabira nabo balina be balabirira n'omukwata n'omukuba munda n'omuwaako obujulizi mbwa mmwe gwe Kaalooya simanya Kaalooya ani gwe busipi nzija Uganda ninde nzija nze bampita Esikembuga Mwatankula olutalo lwe mutasobola kulwana Mwatankula olutalo lwe mutasobola kulwana kabe president nja mutuukirira munnyonnyola ensonga zino zonna ABCD nja mutuukirira munnyonnyole ABCD fe tugezaako kukola bintu birungi mwe muleetawo embeera ne muvumaganya gavumenti mwe mumulwanyisa oba okitegeera tewali mbeera yonna nfu bannange bannayuganda mbabuulira kino ekintu njagala mukitegeere Uganda yaffe nnungi kubanga erimu emirembe bino byonna oyo Katemba gwe muwulira asimanya Uganda biki oyo abakatemba abantu abo bomulaba batta abantu oyo bamafia si government teyina kyemanyi kati bateekawo eri embeera gye mwasomako ffe nze nagisomako obusomi kwanze banzaalira ku mulembe gwa Museveni siina birala bye mmanyi nagisomako obusomi eyo simanya battanga abantu biki kakati embeera gye bateekawo okuvumaganya gavumenti ebyo byonna bye mulaba kugezaako kuteekawo mbeera kuvumaganya gavumenti ekoze bweti naye eddembe tubadde tulirina Uganda bannange kinjagala muteeke mu mbeera mu nkola ate mukimanye eddembe tulirina eddembe weeriri tulina kulwanyisa lutalo tuba tulwana luba lutalo celebrating obukulembeze bwa Museveni tulwanyisa abo abamafia baali nabo ate nga tukisobola kubanga tusobola obbalwanyisa tebalina kye bali bajja kutta naffe tujja batta temubatya tujja battira ku Facebook tubakuba ebigambo bibayitemu mubookye ebigambo mubookye eggwanga lyonna mulizibula amaaso babeere nga bategeera ekigenda mu maaso mubazibula amaaso abantu amanyi ategedde azibule munna amaaso baleke balimbalimba babuzaabuza simanya waliwo embeera eno simanya eno mbeera mbi tewali mbeera mbi mu ggwanga mukwataganire wamu ekintu kisoboka okutereera bagezaako okuteekawo mbeera kushekinga kukisuula okitegeera bagezaako okuteekawo mbeera kushekinga nze kino kye mbagamba nze nabajjajidi abasajja bakola ebintu ne babisindika ku Facebook ne babisindika ku blogs kuki nze ebintu ngenda balaga nga ntuse Uganda nja biteeka ku screen webiteza TV zonna mbirabe ebintu bye bagambanga bye banteekako era mugambe abasajja nga baddangawo ne bagamba ya kituufu kati omuntu ng'ati ayogera ekituufu nze siri anti government nze njagala government yange naye omuntu addaawo n'agamba kituufu kiba kitegeeza alina ekigendererwa ki basajja bali muli be baagala okusuula ekintu be baagala okukyonoona be baagala okukyonoona nze mbabuulira tulina obbalwanyisa tuteekewo embeera okitegeera
tutekewo embeera ng'abavubuka nze abavubuka mbabuulira muve mu ebyo babeerewo embeera ng'abavubuka tugenda kutereeza ekintu kigenda kutereera kintu kirina okutereera si bwe kiri wamma bannange nga nsanyuse nnyo okulaba abantu nga bakyaliwo bannange mwebale kunjagala ate n'ekintu ekirala naye ng'okusingira ddala mwebaze nnyo Honorable Rebecca Kadaga State Minister for Foreign Affairs Mr. Okello Oryema Minister Okello Oryema nani Honorable Eli Ambassador of Denmark Mr.